Anything Media. Amina going na ali ku Fik Media ogamba oti na joli kasente bikimu kitambula bulungi muzikola haja Abdunur Myamishafi Lwanga nze akubuzaako bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga tuli mu kunyolwa Alhaji Abdunur Munyami ko ngamba siri ate lero mbadde mpulira gwagamba nti gwe Alhaji ngamba sikawa nga tefika te afuze haja ngakedde hasina wahaji weta myaka nga 5 Lwaki nga bikolobero biwedde andi ng'onanso ganti nga tokyafaawo nnyo kulasi badde gye batubuulirira mu kuziika kwa taata wa Haji Lukwa ne bajja ntuulira buli myaka by'olina okubeera neerabidde musaasobodde kuwandiika olwo gye batugambye emyaka egy'oggula essanda n'obeera nayo nojeterekera 6 oba agambye 6 noza 5 obera ne sanda mbuba nezibwa mu kristayo ne sanduku yonzika njagala essanduku bweti nobera nayo nogyeguli abaana bali okuzika mu sanduku sando ng'olusendezo zirina nogamba mu sanduku yange akati batugambye 6 bwawo n'opima nkoze ebirungi n'ebi kakati olawo okulaba kyovula abantu abo basaala nnyo basaba nnyo buli kimwe kyolaba Katonda bagezawo okubeera ab'ekisa noga musajja kakati ng'atandise okulaba bujja 7 buli saawa bufa saawa yonna abatunulayo kakati namwe yagala ntuuka 5 ndyoke nno andi kati mukweja emyaka 5 wolwo byotandise okukkiriza nga nti bino tebikyamalamu naye gino emyaka 3 gye bajja kupatikana olinaga nti egundi yatta ku bantu 3 ng'agoba ddiiru naye bwe wali mu myaka 5 notta omuntu nawe bukumpanya era gundi mulangira kyeyagenze n'agamba nakibinge yagenze n'agamba ti abantu abakulu ennaku ze bamusobedde balinga biyenje buli awali sukali we bikola ki ebibeera kakalinoza kakyategeeza mbu buli awali akasente obasanga bakoze ekiti bakyalina mazima so kyega nti egyo emyaka era gyoga nti abamubula abakola hijja myaka gya 3 bangi nnyo tuti si ntuufu neffe twasiga tugabatuuma betaaga bagiddemu neyanzege bangi bemugamba bali mu myaka egyo bemugamba nti ekyamazima bakulu naye bakola ebintu ebibaswaza so nabo tubatwalidde gye bali tubanjinya ate mulanga sibe yaddayogerako nga bagamba era waliwo abakadde benalaye badde mu kagurupu nga mbala beetunulako ndowooza nga beemanyi nga balina ettaka ly'omuntu lyebapa balina ebyapa by'abantu bagira bagezaga n'osanga omusajja wa myaka 80 nga oyo no yabadde kojja wange Supreme Mufti yagenda nti n'osanga omusajja wa myaka 80 nga akyagaayo endagaano obanja no gaaya endagaano gye bawandiika kakati ng'ojega nti tesikola ndagaano nedda nyinza okuwola ssente tukola endagaano kana sooka waitema n'okulaba olugikwata wera egikwa muki tuganza sikubanja waite ogaaya endagaano neyanzanye naye nga mukoliko eyo atusaasira omuloodi tusaba famire mukama agigumye naye kennyini ate ekirungi nti weemuli ate taata yafudde muto myaka 92 nze nasaba Allah ampe emyaka 94 kuba nagenda okulaba 95 baba basambuse kakalo nyadde muto wange bingi tugenda okuba natugerako olunaku lwaleero Uganda eri mu kunyolwa okuviibwako yali minisita w'obutebenkevu General Tumwine ali mu kunyolwa atujja kwanga tutuukawo ndine Honorable Harold Kaija ansaba ombulize kwakulaba njagala okubuuza kutwala mukisa guno okubuuza bannaffe we tuli mu buwambe abalaba show eno muli mutya mwe oluusi oyagala okubuuza ku bano naye nga osanze abantu bafiiriddwa bannayuganda bo babeera mukungu w'ebbanga lyonna ennaku eri ku bannayuganda temanyiddwa kati wabuuza ndi muli mutya nga tomanyi bwe bali obakasobeza njagala okusaasira mwenna abayise mu bizibu byonna bye tulimu badde mpuli aba bodaboda nga bakunyumiza omusajja kinyi bye batwalako 6 emitwalo kakati ate babasabyeyo omutwalo mubalanze byabwerere bw'otuuka muwe omutwalo gwa piso kati abasasula 6 bo bali kuki jo kirisa
kwegamba basolooza munnayuganda n'osaasira so kati omukaaga bo baguveeko go bagusasula nozirake balina kye bakituuma kati bali ku mutwalo neyanza nnyo neyanza mumanyi bababuuza nga mujali gyakubakebera bwongo kakati babatuusa ali abasawo ekipande kiriko A B C D kakati mubala A B C D oli 5 emitwalo mukaaga okebera obwongo tugenda kuba twogera ku nsonga z'ebyenfuna ebiri mu ggwanga naye okufiirwa kwa General Elly Tumwiine eri eggwanga Uganda eri ddibu ddene ddala eri ekitongole ekyamagye ekitongole ekikuuma eggwanga lino Uganda kuba bwe twogera ku okwenunula kwa Uganda mu 86 tolina ngeri gyolekayo General Elly Tumwiine okujjako ng'olina kyomulabamu ekyenjawulo. Of course okwenunula kwa Mwami Museveni okwa 86 bwe yeenunula yali takikolera Uganda bw'otaba okutunulira nga naawe ng'okebera nga nejjajjawo mukebera buli alaba nga akebera ngalo oba yanunulwa naye kyo kimanyi Museveni yeenunula ye ng'omuntu kubanga ng'omuntu terina wadde akakiiko k'ettaka kati alina zikweya ki mayiro terina wadde akayumba kenkana omuzibwa nga ke kakati eki ne bw'ogamba gamba Uganda ye sente zize mafuta ki gake mu kitabo bwe Sowing the Mustard Seed yagamba yali alwanirira abantu be nali nnwanirira abantu bange kakati olina okugenda okunoonya be bani bwobanga mwoli yogayoga so omusajja we Tumwiine Moro Utabaalo yakubagamba yakuba esasi eryakolaki eryasooka n'aluuzinga eriiso omanyi obumalirivu bunene bwe bagendamu era ntera nnyo obugamba abavubuka abaffe nti mukyali mu kuliisa ebijanjaalo empiso abantu bagamba obugambi mutusituke tutambule obutayagala kolaki kutambula olaba naaba n'obwangu obusinga ogenda okulonda akalulu okusimba layina kyalaba kiki kinene abasajja ne bagwana ne beewa emyaka egyo 5 ne babeera mu nsiko ne babonaabona kikulaga bo kye baali baagala bakikola ki baali bakimanyi nga bakikkiririzaamu ne bakigoberera ne bakikola ki ne bakifuna nakati bakyakikola ki balinga nkwa kakati bano bafeeke balowooza banayuganda bakunyumira bagenda kukola bukozi we bati enkwa ekole ki wala akagundi akalala katali nkwa era bwe bakayita wamma mumunaamu kamanya abamanyi okulunda bwe kakwata embalabala ekwata okugijjako eyinza n'okukulako ki era ffe abalunda tufuuyira nfuuyire yes nefiiro kuno jangu ogikulako ki kakati wano waliwo embalabala ekute waliwo alowooza agenda kugira omugizi ki kakati jeno n'afuukako amekomanda abadde mu palamenti okutuuka ekisanja ekyo ekiwedde banne bagaana omuzza bagaana omuzza ne mukama we n'amusuula I think ayinza okuba nga byebyo mu kufa ye ng'omuntu ebimulumye ng'oluusi yali agadde aveeyo nga yagee bannaye nkoze eki naye nga nabo tebaagala kuta kubanga ne kaputeni tava mu kisaawe ate ge bayita muzeeyi kakati olaba omukadde akyadduka ng'ate ge omuvuka olekerawo mukadde alina okusobola okukola ki okudduka nga naye agamba muzeeyi bagwe okyadduka gwali mu maaso lwaki atali emabega akola ki atuula so jeno byendowooza ebikoze eki naye nga nze ndowooza bw'abanga omulokole bwabadde atugamba yes yagirako awo n'afuna obuzibu era ne banne kulwa nomogalale kakati ate yali nyinza Kampala bamuyita musiru njogera guno omulembe kati nomogalale bwe singa yali mulala yali gitunze n'afunamu ssente n'agula awalala
kati yatulawo buki butuuzi zino sente zaffe yabadde designinga nga bwe zifaanana akasente n'akola ki n'akafuna njagamba alidde obulamu obulungi bw'oba omaze emyaka 36 mu 7 nga tomanyi bagula mmotoka n'emotokako butuuzi tomanyi basasula mafuta ewano ebintu ebyo nno bikulu e Uganda wano ate byanjawulo nga polisi eyinza kukuyimiriza n'ekkwata nga bw'olwala omuwi omusolo yakujjanjaba tokwata kuzizo n'obeera bire bakwongerako n'emudo nga yasasula n'ofa ng'era mikwano gyo bwe bagenda okukuziika oyo nze mu luzungu muyita successful era lwaŋŋambye wano mbwate okuba obulokole bwe bwakikoze eki bwakimuwadde kubanga mukadde waffe Amini teri munauganda ayinza kukusongerwa bamuziika wano mu ggwanga kojja wange Sekamuzaata yatugamba nga bajjenero be bangi baliki bali Mombasa ku mizikiti bakolaki basabiriza abalala bali Southern Sudan nguli Mobutu Sese Seko yazikiwanga era abazzukulu babeera balanya ni mutabani wa Gu, ni mutabani wa Kongolo, ni muzukulu wa agalamidde ejindi, ni muzukulu wa Mobutu Sese Seko ayimiridde Morocco. Tebagamba ne akati ono Museveni ayinza n'otugamba olwaleero tugenda kufuna ennaku 3 ezokola ki ezokuwummula amukungubagire. Everything is going oyo nzega era mbadde Amina avuka afe ngagamba teri muntu atalifa. Yes. Nawe akimbo ojja kukola ki ojja kufa batuge eki mbusinga kyali kiragiro singa buli mwaki kola ki akimenya jya baseeka omanyi jyo nawulidde omayo bulizana dino ga singa kyali kiragiro ne munaddiini asinga yakikoze ki yaleka ekyo nganye sijja kukola ki so buli omu gyakola ki yalaga naye ogenda otya naye obanga ofunye abakuziika owesiimye ofunye abakujjanja banga ne sente tezikoze eki oyo ne bali badegenda kumujjanjabirawa sente zali badde ziva mu Bank of Uganda nezimukola ki kakati bano banne ekibuzo kiri nti bo banaafuna omukisa ogwo ngaye gwafunye kuba bw'aba yaleeta gavumenti n'agibeeramu n'agikoleramu n'agikaddiiramu kubanga abadde wa myaka 68 bw'ojjako 36 yagira ku 32 yali kadogo emyaka egy'obuvubuka bwe ziba swaga nga yagala bakyala nga yagala kunywa mwenge aki byonna yabikola ki n'atuuka naye emyaka gye tugambye egy'okukola ki egy'okugula esanda kubanga abantu bangi tubaziise munnange banoonyeza omutwalo ogutwala omulwadde mugwakoze eki nga sente zeziganye n'ekyo tekikoze eki oyogera ki ku bavubuka omanyi nadde nteeka ku Wikimedia ku Facebook ngambika okufa kwa General Elly Tumwiine ne comment yasoose zonna nga zimalamu maanyi teziraga kungubaga apale ne zibanaddiini kye banjigiriza yo omufuta awulira pain bw'ate oba ne bwe mugaana omuziika ajja kubeera abawunyirira mukole ki muziike kati oba osaasira abo abamuli okumpi abamwagala kati abaana be bebawulira pain nga basoma ki ebintu ebyo mukyala we mikwano gye bebalumwa kati era ebyo byetukolerera naawe byokolera nti omwana wo kubanga teri kiruma omwana wo naawulira nga bakuvuma kimula olusi nga era abaganda kibagamba mwana akujja emize agenda nyoko ng'okola ki ng'owulira kubanga ddayo n'omugamba bana ekyana ekirina olugambo naye nze ogera otakumange ne simugamba honorable njagala nnyo twawula ebintu bibiri twabadde mu kuziika era nze omu era kuba ataddeyo okufa kwa taata w'omulooti era nalabye comment singa ziragira ddala okunyolwa kati neteekayo okufa kwa General Elly Tumwiine njagala tukomperinga ekintu ekyo
atekayo comments ezo biramu naye essanyu libeera lijja mu kufa andi akati baga nti obuwangazi bwa kapa bw'emmese bujja ku ddiba lya kapa wala akatabo bakatusomera nkalya nk'abasajja mivule abasajja batta empologoma abasajja mivule bakaita mivule I think mivule abayo obutabo bw'oluganda gyekali apya nakagula nenkatereka neeka njagala nnyo era in future njagala okufuna omuntu ng'amanyi okusoma obulungi oluganda nga muhayalinga nansomera busomezi buki butabo obwo obamala okujja najja n'akwata omuggo n'agikuba ku mukira mune yetabye mukuttaki mukugitta empologoma kale kikulaga nti abantu balina obukyayi eri gavumenti gye bawulya ng'ebalemeredde okuggyako ne batandika kusaba katonda abattira omuki kwomu lwakubanga oluusi lweyagaliza mukakira oluusi lutanyoko balagiza nange bannange nti waliwo abalwanyi bangi abafudde nga tebafunye mukisa gulinga gwa nti bafuddewo balwana okulaba nga bajjako eyo gavumenti gye bataagala nedda nga abafa bali saidi yaffe nga balwana ne mumuziika ngaalyagala nnyo okulakuza esuubize nalagituukako kakati ono yensi esuubiza agikoze eki kiso kati nti abantu okuwulira nga bagande obusajja buno butukajjaddeko kati nga tebasobola kubwejjako ne balinda katonda abukole ki abutwale kakati bwatwalako bwebasabira n'omulala simanyi basabira naye babeereyo nga bakola ki nga basaba singa era bawulira guntu awedde mulwadde guntu babala abalwadde rabbi abanyigirizibwa babala abalwadde omanyi n'emmese muzibeereyo nga zigamba kapa ndwadde yes akati bawuliriza kapa endwadde kakati kiwadde owulirayo ekyabadde ku jjajja nga Haji Mirundi kyekyabadde nti kakati ezo mmese ziwadde olaba omulodi ne baganda be bazisoma ze zibagumya kiringa bw'ofiira n'otalaba bantu nakyo kyongera okukola ki okukuluma kiringa bw'otwala n'otalaba ajja kukulaba kikola ki kikuluma nnyo nyina omuntu omu yafiirwa omwana we n'abala abazze niwaliwo atajja maama yataakaka gundi gwe nawasentebazze nanawo kubola byakolaki naninga simanyiku kumanya kubala byabalidde byakoledde bantu naye ng'abantu bajja naye ng'oyo tamukoze eki tamulabye taata wange yafa emyaka 5 egiwedde mubajja okumuziika mwalimu Haji Kyanjo Hussein Kyanjo mukwano gwange nyera muyita mukulu wange yali mulwadde ne bamuvuga jja n'agamba talina bwe taata wange bwaziikibwa naye nga zirayise ne bakubira essimu olina ngalo Haji Kadanga nti Haji mukola ki muleeta bagenda mutambuza olugendo n'amule n'atuuka kakati wayitayo emyaka no gyali 2 Haji nga tafiirwa mukyala omuto nali sirina wadde 10 nenjiya neŋŋamba ewaffe batugana okukubagiza kumenya okubagiza omunasika kakati nensalako omulodi nemugamba jjajja njagala kuntwala kuziikirako ki mulodi muyita jjajja kuziikirako Hajjanjo sina bwe naagira musimayo mu sente zakoze eki okujja omwagala ntambuza ebigere mumugee mwandabyeko ekyengera abalange bandabyeko egindi ntuuke nga amaze okuziika dde nga nkoze eki nagoba omuntu mu motoka omu nampa ekifo netugenda bwetuukayo Haji Kyanjo nampa haaga asoma sayikoyo n'ogiwulira ng'ekola ki ng'eyogera kati bwe twamala okuziika nitudda niwayita ennaku neŋŋenda mulabeko era Haji nja kujja kulabeko ennaku nga 2 mu maaso Haji yaŋŋamba nti bwe nakulaba ng'ozze nawulira ng'olugendo lwe natambula okujja okuziika taatawo mu lukoze eki kakati nagamba singa sazze tambu yandibadde zze honorable kirungi ki kyoyogera ku General Tumwine mbyogeddeko nkugambye nyinza okugamba mbu yali mumalirivu yamanya kyayagala
njagala kukyakoledde gwe nedda ne mukuga no ebintu ebisinga olusi bya personal kakati bitunule byakoze byatuyamba omanyiza okimanyi njagala nnyo okula analysis repuleki ugambye nagera n'avumirira kyeŋŋamba avuka mu kiyige okuvumira ng'olina kyokola kyavuka baffe bali droid nnyo simanyi lwaki aba atambula bwasanga akayinjalo n'akagira bwasanga ate akawala ne kasokale ne kamutuuzaako eddakiika bweze so n'omusanga olugero yatambudde essaawa emu alumazeko olunaku lulambo manyi nasanze wali akawala nasanze wali gwe omwami musokere tubuuzaako nasanze wali denisi tuje n'omubuuza ekiwayi kyekyadde kikulese mu kkubo bo ne bamanyi kibagoberera ne bakifiirira nga tebalina ngo basaba basasula kaka naavaayo olw'obwetowaze eri mukama we namu ogwame komanda so abavubuka babulira okuba bamalirivu ye kwa amalirivu n'okumanya bakama baabwe abadde MP okumala emyaka ki 35 ng'MP nabeerako minisita abadde minisita yali minisita ng'ate MP yes ng'ate MP abadde kwa command okuba okuli erinnya lye ndoze bagenda disangulamu mu tteeka kubanga akoze eki kuba ne mu constitution erinnya lye mweriri nga member wa high command so kate abadde musizi wa bifaananyi ate nga muyimbi yes obuyimbi yeso nenga abadde musizi wa bifaananyi era agamba sente zaffe yabadde azikola ki yabadde oba abadde nga avuganya nani okufuna tenda zezo katonda yakola ki naye yenkole yawe yobe kiri oba olina kyoyagala akina yakikola kinadde ngamba juza abantu mu concept of power abantu banoonya obuyinza bafune obugaga bw'ensi babugabanyiza awe baagala okukola ki babufune kakati abasajja banyaga omunyago gwabwe kakati ffe tuli nga bapakasi asobodde okubeerawo nkugambye nti tamanyi bagula mafuta tamanyi bagula ki motoka tamanyi bagasasula hospital bills era toyinza kusanga mu family kati ng'essaazi bali mu kunoonya sente ziza mulamu Minister of Defense eri mukola ki eri mugamba finance clear that agenda kujja aziikibwe mikwano gye nga tuwumulamu waliwo ensonga eri mu kutambula ddala nnyo ku mikutu emigatta abantu General Elly Tumwiine yayita Nalwala yasembayo nga azizza emitima gy'abannayuganda obujja ng'abagamba nti ekyamazima ngenda kugana ne president ate entebe mu mirembe andi yamuwa obwa advisor muki nsonga z'amagye mbya security kanagamba ekyazudde ekireese obutali butebenkevu mu ggwanga ye mukulembeze atavaako bwalabye waliwo abuuzaada ekibuzo nti waliwo abusimanya buli ayogera ku ebyo alwala kakati oba nakyo kibulwadde naye kyamusanga mulwadde akati nekikola ki so nti yawa amagezi yawa amagezi nti ng'ekyo kyalaba mbeera singa oli aba awummudde etusobola okufuna obutebenkevu ekyo nakikola nga omuwa amagezi akati simanyi ebbanga lyamaze ng'awa amagezi nawulira nga bamukuba nnyo naye nga erimuwa amagezi mbadde nsuubira nti wenkubuuliza ku birungi byakoze obadde ojja kinokolayo wange naffe twerabira ekinya gye batutunyiza tusula bubi naako nkajjukidde ge magezi ge yawa kakati tumanyi mukama we oba yagatwala kuba kibayita amagezi gali eri oyo gwogawa okusalawo oba agatwala oba tagatwala akoluusa amanyi naye bayita n'agabawo yes naye kyetumugamba ndi Elly Tumwiine twagala ebirowoozo ebyo bitwala ewa Allah gy'olaga omutegeezeeko ekinya gye batukola ki gye batucunya bw'oba ali obikkiriza mugamba katonda waffe oyo ali waggulu gwe tuwanikira emikono ajje yeeza ensonga azikole ki azikoleko nga bwakola ku nsonga endala towummula mirembe nga tonakola ku nsonga omulakola ku nsonga eyo wumula emirembe
Honorable Harold Kaija tugenda kuwummula mu ensonga eno tugireeseewo akuba yegenda maaso mu ggwanga abantu badde beetaaga okumanya ku General Elly Tumwiine biki ebimukwatako byakoze eri eggwanga na di bwe yatandika okubeera ng'ate alwanirira eggwanga lino wadde Honorable agambye nti yerwanirira yekka twagala kubeera nga essira tuliteeka n'abantu be n'abantu twagala kubona n'essira tuliteeka ku nfuna y'eggwanga yattu lino Uganda ebyenfuna bidobonkanye nnyo kitundu kyaffe ekyokwina ekyokusatu bwe tugenda okuteeka essira okakatusaga tuwummulemu katono ngenda kubanga